balamusiza mwenna abazze wano. Ekisooka ensonga kinabayise ensonga za ngenda kwogerako ku nsonga za grenade, ngenda kwogerako ne ku nsonga ya politics gwentera okulaba ennyo nga abantu bagezaako okunyingiza mu social media ennaku zino, pros ne future plans. So kusookera ddala ndowooza nja kusooka n'ekintu kya grenade. Sandyagadde nnyo okukiwa budde kuba tekirina bakinyambira, but at the end of the day nakizudde nga nyina abawagizi bange abalumwa nebalanga bali concerned nnyo, bagamba papa you have to do something about this. Kwegamba bo kibaluma nze ndi okay kuba manyi bigambo tebina kye biyinza kunkola, naye abawagizi bange kibayisa bubi, naddala abagoberezi bange abaku social media balumwa bwe balaba ebigambo ng'ebyo ebitali birungi, they feel bad. Naye nze ng'omuntu ndyoke kuba nkimanyi ati okwogerwako yoyo yafanda. At the end of the day bw'obanga oli ku level kwendi, ng'oli mukozi okutuuka ku level kwendi, olina okubaako abantu nga mutuufu bakuwakanya kubanga baagala kubeera woli, ekyo kimanyi. Naye abawagizi bange tebali fine, so ndaba I have to do something about it. First, ensonga ya grenade sinaba kuwulira nnyo omukazi we byayogedde, naye abantu bange bankubira nagamba nalabye kino, so sina nnyo idea biki byayogedde nnyo, naye ate nkinako idea okusinziira ku bigambo byebamwami. Wabula kyenyinza okwogera, nayogeddeko ne grenade yankubidde naŋŋamba nti omukazi oyo yamugamba baafunamu butategeeragana ng'abantu bifo nga tanagenda Dubai. So kati kyeyakola n'amugamba mbu bw'agaana okgendayo batuule bateese ajja kumulabisa. Ndowooza yeyemu ku mbeera ze yamulabisizaamu, naye kino kirabwa n'omuzibe nti ebyo byagamba musimanye Dikenzo, simanye Harmonize baali ne grenade kugamba that is nonsense. Ku hoteli gye twasula bagitani it's from suits, something like that, over. Yeah. It's a suit. It's like an apartment. Twali mufena kuru namba nze manager wange, DJ wange, then grenade ne Denesi, twali banji. It was like a crew. Mwisegera Harmonize basula ku hoteli ndala samulaba nako namulaba ku show okitegera pozi twakwataganako kwa spate yali etegekeddwa mu Uganda kubayita Medi, fena twaliwo ne bannayuganda okusingira ddala abanja be Dubai. Awo nalabirako kwa Harmonize nga tuli mu byaffe eby'abooluganda kubanga namuinvited. So ate ekyokulala era grenade yagenda okujja ku pate na Harmonize agenze. So nawulidde ebigambo ebyo neŋŋamba ndowooza nyina okujja mbeeko kyenjogera about it kulwa abawagizi bange. Nze ng'omuntu nakimanyira nja kwogerwako mpaka lwe ndiva mu nsi eno, naye kulwa abawagizi bange njagala bagamba nti ebintu byonna bimulaba mu birabo olw'ensonga nti senga temwabadde mu kigambo Dikenzo wa Harmonize emboozi ebadde egenda kubeera ya buugi. Naye olw'ensonga mulimu ekigambo Dikenzo ne Harmonize kipiikingisa omuntu attention, n'oyo olutalo lwe lwalwana ne lugenda vayo, era olutalo lwe lwagenze vayo lwakuba nti mulimu amanya gaffe. So kati ngenza kwogamba abawagizi bange nti temuti saagala mulumu. Ekituufu kiri nti omuntu wammwe nze gennyini gumbeera mu lumirirwako ekyo kintu sikikola, ate sirinza kikola, ate sirikikola. Ekikulu kiri nti tekiriyo, tekiribaawo ebyo bigambo by'abantu abaagala okundaba nga ndikuta. So temuluma oli bw'omulaba ng'akyogedde, bw'oba yagadde omutunulira butunuulizi n'ogamanyi go on. At the end of the day what goes around comes around. Kyosiga kyokungula. Abantu abasiga obukyayi bali bukungula. Ekikulu kiri nti nze sikikola, era tugenda kukeera lunaku na lumu onsange nga nkikoze oba olaba obukakafu bwonna nti nkikoze kuba sikikola nakati sirikikola. Wabula ekintu kye tugenda okukola, we can take a legal action. Olwaleero nabadde naweereddwa amagezi ba lawyers bange, oli n'akyogera tujja kumusaba ku bukakafu. Awo tugenda okudda era mukyala wa Nalongo Ngenzi Eke bw'anaaba
andoza ajja ku receiving ebbaluwa anytime okutulaga proof ekintu kyongera okukiraga proof bwana batakinako proof ajja kufeesinga abakulu bajja banyonyole kubanga nawe lwamugezi omanyi myayingino bintu bingi ebinjogeddwako nasalawo mbireke nsirike ngende mu maaso ng'omuntu kubanga at the end of the day ne bwaba Michael Jackson bamwayirizaako nti yali akwata abaana ne bwabeera Bob Marley bonna baawayiriza dde ebintu ebibi era ensi yonna yali emanyi nti Michael Jackson yali alipinzeeko nange kennyini olunaku lumu luyita muwulire amawulire nti Kenzo yalepinze omuntu bakutekiwako muliwulira amawulire gakyanjogerwako mangi amabi olw'ensonga nze Eddie Kenzo at the end of the day position mwendi buli munnayuganda yenna yandyagadde kukibanga naddala oyo alina ekirooto ekyokubanga kwendi kugamba ndi abantu abagala okubeerawo bangi ate batuleyo ne balowooza nti okubeerawo balina kunzijawo nze nenvaawo nabo ne babaawo ovuwiki kikyamu naye bwe ndowooza yabwe bweto so abawagizi bange nyongera okubagumya nti mubeere bagumu nze musajja wamwe ndi mugumu olaba bino ebizibu ebyabadde nga storm ebyali plan ez'okunzija ne mulamu bw'ensendu zandese nga ndi mulamu simanyi oba nakati oluko tukyagenda maaso but amuke oba okitegera right now nkyali mulamu so abawagizi bange saagala muti ebyo ebigambo ebyogerwa bifu sikikolangako sitikikola kisuubira kukikola ewaffe tekibangayo terina yali akikoze so zino mboozi za music na mirimu n'abantu akutunulira naganza omusajja simwagala kubanga mulamu wese nekimanyi wano mu Uganda okawo ogenda okusanga omuntu agambe nze bana egundi simwagala tolina kyewamukola bana Uganda bakikozeza nze omusajja simwagala bamuza lwaki simanyi neze simwagala so kati omuntu wabeera ku level ngeeyo what can you do? You just need to keep quiet na keeping amakolo mulimu gugukumufuya n'okuzza wansi nenga gwe olina okugenda maaso kuba tulina okunoonya ekyokulya at the end of the day I cannot stop from working because I have to eat, I have to feed my family. Nina Big Talent Academy, nina Big Talent Foundation, nina abakozi abanesigamyeko at the end of the day nyimbe ziriyo emyoyo gy'abantu nkulaakulanya ensi yange okugitunda amawanga ag'enjawulo kati wengamba nti nziveeko ebyokuyimba olwokuba bali baagala okunzisa ku ttaka nenga kandiveeko nzire Masaka nnime mu farm kiba kitegeeza nti ndeetinze down mu abampagira ate ndeetinze down n'ensi yange kuba kati kino ekintu kyatuuka nga it's not only me wabula it's me and my people so ebigambo byonna ebyogerwa ebyo tubibalekere babyogere n'abaagala okunnafuya mubaleke banafuye kasita tebagenda keera lunaku nalumu bagenda bukakafu mukama wamwenda naye kyetugenda okukola nga bwegera ebigambo ebyo kati tugenda kutandika ne wana aba presenter ne wana abawaleebyo ne wana TV tugenda kubanga tumusakuninga aleete proof wanaabe mubuze kyonna kye tunaamukola wamateeka kyeganasalawo mukama anaaba asazeewo bw'atyo ng'afeesinga charges awo nvuddewo ekyokubiri ndaba nnyo rumors ezigenda mu maaso nti ate Kenzo yava mu Bobi Wine yava mu People Power Kenzo yakulyamu olukwe Kenzo yakola bwati ne bwati Kenzo yalivoko nnyo kati yasirika naye mazima gennyini namwe nennyini abandaba bwe muba mulaba mukimanyi bulungi kyokubala nayimba volongo tosiddanga mu kufuna mirembe era ne famire yange kyagiviirako okubanga yasanjuka nga bwe mubimanyi buli kimuze mu kifolowing nga mukimanyi emboozi muzirabye abasajja bazze bazituusakyusa batangana boogera kino boogera kiri nga kibalagira ddala gye nalindaga oba okitegeera balo nayimba ennyimba zosidanga mufuna mirembe obulamu bwange bwonna nakati famire yasajjuka ensula eri nimbange najuga omusika mu bikalamba eri bintu byonna byansukako mukimanyi kati era mukyagala mbeere nga mbeera mu mbeera bwetyo mwagala kunze temwagala nfe mwagala kunsaddaaka kiki okitegeera this is too much so nensalawo nze ng'omuntu nti kansooke nzikakkanemu ebintu ebyo mbe mwogera babulabe kava maaki njagala kyenjira njagala okubeera obulungi nomiri lw'ensi yange naye nyina okubeera omuntu ayeebeereramu kuba nze ndi omu nga bwe mundaba nafuna ebizibu entebe mwabira kati wali yalinyayo abantu babasiba abantu babakuba abantu bano bafuna obuzibu teri yalinyayo nabeera bimala bw'omu nga nze kakati bwemanga ndi omu nze Eddie Kenzo neekwata ate ntandika okuba n'olutalo lwe sijja kusobola kuba ndi omuntu kiba kitegeeza mubanga abaagala okunsaddaaka so nsirise ebintu nabivaako kanzire mu ndongo yange nsobole okunoonyeza abaana bange ak'okulya n'abantu bange mu ngeri emu oba endala Uganda njagaliza mirembe njagala ebeere bulungi njagala ebeere mu ssana I'm here for peace I'm here for Uganda okuva ku level eno egende ku level endala ey'okulaakulana
sagala Munnayuganda yenna afuna buzibu, sagala tubeerawo tusige obukyayi, politics afuuke politics, tuvene mu Luganda lwe tulina okusharinga Bannayuganda. Then of the day nga politics yenna walina biki, batulina Uganda okuprotectinga ate tulina kyetulinawo kyeki gwe mukwano nabino ebintu by'Abaganda baffe ebiriwo tusobola otandikirawo ne tweyagala ne tuyimba ennyimba ne tusanyuka buli omu n'aba mukwano gwa munne no matter the difference. Nze ng'omuyimbi awo nyina okugiramu kuba at the end of the day ne bwaba mukulu wange alina olugendo lwagoba nti agala kujjawo ono yatolewo naye ate nze saagala ndoba meya wadubala disi kuba sijja kusoma. So kyenyina okukola kwe kugatta abantu abo benda babawukana baganda bange fena twagala kati nze sijja kukikweka bantu bakimanyi bulungi nnyo nyakulaba Uganda erina change ey'emirembe ey'essamu kuba njagala change buli muntu akimanyi nze nkyogera sinza kukikweka but at the end of the day sirina kugenda nnyo otherwise I will get lost. Nina kusigala nga ndi muntu ayebereramu nemmanya wawe nyina okuva n'okukoma naye bwe naayita we nyina okukoma nyakufuna ebizibu ebisinga ate kubinfunye bana mwe mukimanyi ebintuusiza balunayimba ennyimba eyo bintu byafa era we munda oba okitegeeza njagala nnyo muganda wange njagala nnyo koozi ye naye nyina kutambula mpola otherwise nsijja kutuuka gyendaga bonna aba nga ntambulira ku peesi buli omu kwayagala ntambulire awo bwendi wali emotional kimu kyangu buli muntu atunuuliza maaso malala buli muntu ayagala mbeere mu mbeera ndala nakuzomwezi nga 26 ewuwe ekiwaatu ensonga lwaki nasalawo okukola share no not because nti Bebekulu yampa ssente no era bwe mumusaba agreement yonna nange tagirina obula yankubira simu n'asaba support n'ensalawo njimuwe lwaki njimuwa nze ne Bebekulu tumaze ebbanga ddene ate tukolaga ddene nnyo era ebigambo bya Bebekulu byatera okwogera nsikkiriziganya nabyo era nze omu ku bantu abaziba biwakanya naye at the end of the day Bebekulu yandeka omutima mulungi tebanga byonna lyetukanyanidde kubanga nkyalina mufaabesi Bebekulu yatuula ku shanga ya 10 years of Kenzo n'agula ttebe 2 n'atuwa miliyoni 6 nga sikisuubira kuba tajjangangako ku show yange talinyangako n'ebiseera bisinga yagananga n'okulinnya ku stage kweninye ng'ekintu kiri ku level ndala naye yatuula eyo n'agula ttebo 2 najja n'abantu be ne batula mu show yange era nange bwe namulaba nga azze nga ne Bobby wali kuba nali mpise Bobby nembagatta era nenkola statement egamba nti byonna tubikole ne Uganda tetugirwanira tusigaze oluganda olw'okubeera nti tuli Bannayuganda abaagala. So bwe natuula awo nindaba nga nkuludde Kasimu asabe mu supporting ku lunaku lwe nga ye yajja ku lwange n'ateekamu ne ssente nga bwe mwana mba mubi kuba simanyi kiyalowooza ng'atuddeyo n'agana omwana kange celebrating ne Dickens emyaka 10 kuba olunaku lwali lukulu nali celebrating 10 years tekiriddamu kyavaawo either nja kucelebrating 15 oba 20 oba 25 kati ekyo kyatteri kyavaawo omuntu yenna ayagaana okujja ku olwo kitegeeza nti tayinamuka Katima Kasonyiwa babanga yagaana lwakuba nti nanyinako obuzibu naye omuntu yenna yeekubamu n'agamba guno omukolo munene mwana ono acelebrating emyaka 10 si kyano kamwende nange sisobola kubanga ate nsigala nkyali mu bintu by'empalana tebijja kunnyamba oba okitegeera nalabye akantu ku Facebook nga kagamba nti empalana bwerwawo ennyo ezaali eddugu eyo nze sigendaga. I'm here for one love, I'm here for new Uganda, I'm here for rebrand oba okitegeera nti tusobola kubeera nga tutambulira mu mpalana mpaka no matter the difference Bebekulu awagira birala mpagira but at the end of the day fena tuli bayimbi ate tulina omuntu okusanyusa yani mu Uganda tulina family ez'okulisa so nasazeewo omugire era nja kubeera ekiwaatu nina kuzomezi ab'omukwa nja kubeerayo then bwe naavaawo ate era nange neyongere ku show yange egenda okubeera mu Colin Hotel Mukono nja kubeera ne muganda wange Maddox Sematimba Molly Nantume era n'abayimbi abatono abali buli wamu mu Uganda kuba balowooza balabika bali in every corner ne Bannayuganda bali mu diaspora nabo emirimu gyabwe bagivaako abamu badda kunze naye nga nekyo nakyakola. Ekyokubiri kyenjagala okubagamba nti mazima gali nti obulamu bwange tebukyalinga bwe bwali bantu bandibize nnyo accounts zange za social media buli kaseera tubeera mu kuziiza baze hacking every day zibaluma abantu buli lunaku tubeera tuzitunuulire 24/7 kulanga tebazimba kubanga
kati in fact okumonitoringa social media yange gwafuuka na mulimu tubeera okubuli kaseera waliwo ttiimu etunudde ani ali mu kuyingirawo kati buli kaseera abantu baagala kuzibba kuzitwala kubanga balumwa nze ekigambo kyenjogera kituuka wala okitegeera abantu mutwalo gumu kakaaga abaali bandaba baali bangi nti n'omusajja yennyini yatandikawo Facebook nalaba live yejjo n'amala eddakiika 25 ng'alina omutwalo gumu n'ekitundu natanamanya rekodi yange kati balumwa buli muntu yali agadde abeere mu position mwendala mwongere okunsabira mmwe mumbeereremu abalowooza nti ekintu kyenkola kirungi n'abo abalowooza nti kyenkola si kirungi nabo bakole kibakola naye mukama ye mumwezi era mwenna mbasabira nze mbaagala nnyo njagala nnyo ensi yange abanjagala n'abatanjagala nze mbaagala nnyo kuba simanyi lwaki tebanjagala naye nze nyina ensonga okubaagala kuba tuli bana Uganda tuva mu nsi emu Uganda bwevaamu omuntu wadde omu abatusazira tuba tufiiriddwa njagala Uganda ezaala abaana bangi ekulaakulane efuuke akabi ebeere super power mu ngeri emu oba endala so me I love everybody no matter what. God bless.